day to day. Ennaku zino mbeera ku nnyonyi naye music omulungi yeeyogerera. Otakayimba kakapya notadde akayimba kange akapya ka Let It Rain. Kati omukyala nankubira essimu nangano bampita Hope nve no Canada Becky watadde akayimba kalungi lwaki tojja n'ompafomingiramu. Nengane kayimba akapya kannaku 3 nnaku 4 nanganze njagala ojjo nnyimbiremu ka Let It Rain. Mone nga tugenda ebintu bya Canada bizibu ensi yonna ekimanyi bayisiza minisita yayisizza ekirango nti basonolo bantu balindeko okwapplyinga. Naye munnange era ng'omuntu olina music omulungi ate ng'oyagalwa nze olwayisiza minisita yagambye chosen Becky no alina okufuna visa. Nenfuna visa ya Canada era mu Gw'omusanvu ngenda kulinnya nnyonyi eri ewaffe. Bulijjo tukulaba otambula ne mami leero omulesse ku kido. Mami simututte naye ntute sister wange ngenda ne sister wange kirungi famire yange yonna as long as ndi bulungi alina okuba bulungi basaala. Owaye kiki kyeweevumensi gwe munnamasaka ng'abavubi bannamasaka amaalo bannamasaka batuvumya amaalo gye bakoma otuvuma gye tukoma okulaba ebyakabi kati mukwano onvumira kyamaalo nga ngenda Canada. Excuse me. Abantu abamu bagamba nga Chosen Becky tamalina kusoma bisayini post anaakola atya ebulaaya toobule. Kituufu obusayini post oyinza obutabutegeera nnyo naye nkugambye ng'oyagalwa. Abazungu banjayanira buyayanyizi luli n'abalaga ebifo bye natambulamu mu US. Bali akulabirira gamba hey Chosen Becky we love your music. Kati mukwano boyita ku sign post obwo. Ne bakuyitako ne baga Chosen Becky that is called Hit the Road. No manya jolaga. I'm love. Naye why abantu njagala oyogere mu luzungu Chosen Becky. Ng'ogamba nti nno bannamasaka mwenna abanvuma amaalo. Leero nange mbalageko nti bannamasaka tuli b'amaanyi in English. Naye amalo nakifuna naye kale Masaka my fellow Masakanians village mates I abused me but I'm going in Canada. You don't know. Ebintu obyakuyinza maguma tayogedde. Awesobodde. Okay, industry eno giraba otya ennaku zino? Industry yaffe Sinyango of course. Goge mazima. Tuyita mu kunyigirizibwa kungi. Nyongeze ku ddoboozi. Anti ndi mumbejja. Ate woba ogenda Canada. Ddoboozi lika my friends. You've not heard me. Kati industry yaffe Sinyango was saying ebituyina ebizibu bingi. Lusi tetukola nnyo kati nno nze nyinza ofunayo omukolo naye waliwo omwana aliyo nga tafuna mukolo. So si byangu but tusaba abafaani baffe twongera obbasaba batuyambe batuyirewo emibiri kubanga batulaga okwagala nga bakulaga abayimbi b'ebweru abalala tujja kubaako wetutulaga. Naye nga kirabika nga industry eno gye mulekedde abasajja nga bapromota ba event organizers because batuuse n'okuba nti baboostinga ekintu ky'emisolo mugenda kikolera mutya? Si ffe twabalekedde naye beewa obuyinza beewa obuyinza nga tebatubuuzizzaako ate kati olw'okuba omuyimbi omuto ajja ne excitement ojja n'essanyu lingi nnyo bayinza n'okuzannya oluyimba lwo bayinza n'ozannya oluyimba lwo mu movie n'osanyuka busanyusa ate nga tutegedde nti ate basobola okuwaayo kasente. Kati aluusi abantu abo batuyambako tubasanyukira ate ne weesanga nga beewadde obuyinza naye nga Katonda ajja tuyamba tujja kulwana tubeere nga twesigaliza ebitiibwa byonna. Mugenda kulwana mutya nga mwe kennyini namwe mwerwana ng'abayimbi? Mwatufuna bubi mufune amawulire gammwe amafu ne mugatwala. We are loving people, we love each other. We don't know. Ate nga twalabye era still of recently promota bataddeko n'emiwendo baga Chosen Becky oyo alabika naye takyaleeta bulungi nnyo bannamasaka wa mitwalo ngeri tumuwe emitwalo 2 okumupangisa. Balimba singa n'ennyonyi y'e Canada ozannya erinnyira 2 n'omwana abadde kimukwano tuli babbeeyi temufuna amawulire matuufu kati buuza nze nzuno wendi oli Chosen Becky wa ssente mmeka amwetaaga? Chosen Becky akola nakwagala ekisooka. Waliwo omuntu ajja nga mugagga nnyo ng'osobola n'omugamba emiliyoni emu nakugamba nedda nyabuze njagala kuwa 5 ng'akwagala gye bali bafaani bwe batyo ate mulimu abantu era bafaani nga baavu sijja gamba nga baavu ng'akwagala na mutima kati ng'ogenda mukolera nga bw'ali. So ndi wa bbeeyi eri abo abanjagala era abakimanyi nti nnwanira kinnwanira. Era still awo wennyini era industry mugirekedde abasajja abakyala mwatandise kuba nti mwebyula mweyerusa mukola njala nakwetega abasajja bakulu.
kati nno n'abasajja nabo babikola ebyo basita omudokto bro bakumula gwe nno dda eyo kwewunda kati ebintu by'okwewunda mudde muveemu mu bintu by'okubigattika mbu tweyerusa biki kwewunda oli tuliwo kunyirira oli waaba ayagadde kwerusa it's okay wumudde kutu oguze essaawa it's part of kunyirira omuyimbi kunyirira tulina kunyirira ate tewali yeetega musajja mukwano ate kigambika nti muli baavu nnyo abayimbi ekitagambika engato yange omanye ebbeeyi yaayo teekawo eyiyo neyange buno bwavu my dear ojja kaaba ojja kuswala engato nga mbadde sigimanyiye zino engato zava US nze ndi mukyala mulenyi wa nnyonyi era njijjeeyo omanyi oba ne gadgets zo ng'ozijjayo ku time njijjeyo kubanga ndi mu kwetegekera lugendo lwa Canada kati otandika okwambala ebitu nga si byawandusi apo waki obiraba naawe busawo bannange waayi nga tumaliriza waliwo okufani yagamba njagala nnyo ekyozi ne Becky naye anyambalira engatto empanvu baawanvuemukko engatto empanvu nzambala nenyimpi nzambala njagala okuwanvuamuko kubanga kiri part of kunyirira tulina okunyirira. Okay, chosen Becky, someone would love to know how is the situation so far, obufumbo buli butya bukutwala butya kwa munaye. Alhamdulillah ennyonyi ozirinnya obufumbo buli butya so far. Omusajja yakita omuzaalirayo omwana ebbanga nga ligenze owemula okimanyi kikyoyogedde mugulu bamalayika abadduka n'enzigi ne baziggala akozaalirayo omwana kati kiri bwe kiti omukyala yenna tasanyuka nga tali happy inside era singa mbadde munyivu n'aligambye sibaagala naye olw'okuba ndi musanyufu munda omanya waliwo omuntu atabula. Someone may ask, are you pregnant? Pregnant? Why would someone ask? No. For another baby? Excuse me, that's my personal life, bro. Ngenda Canada, someone would ask me, ugenda otye Canada. Amanyi okyagasobola okyasobola okuddawo oti ku stage onyiyaabo gwe. Never nenze define. Nemufunye bubi bana. What is it? What is it now? Oli muzito muko. No. Weyongeddeko ku weight. Okugejjamu kya buntu. Okugejjamu kya buntu ndya nnyo lya bulungi n'ogejja. No, but this is the right time for you kubanga omwami Amiri omwongerayo ku mwana. Don't you think this is your right time? Ajja kuŋŋamba bwana aba ayagadde ajja kuŋŋamba but for now tukyachesinga music tuli mu kuchesinga music tuli mu focusinga kuli nnyonyi bannaye ngenda Canada. Ennaku zino ne TikTok ekufuukidde tabbu. TikTok ye stress chaser. Bulungi nnyo ennyambyeko okulaga talents zange zibadde hidden. Omanyi omuntu okuyimba toba muyimbi just muyimbi obeera talented kubanga byetu actinga mu videos kitegezo ina gundi eyo okubeera actress oba actor. Kati nze TikTok ennyambye okujjayo ekitone kyange. I act a lot, I enjoy it. Nensanyuka nenyumirwa. Luli lwe twasembayo okubeera naawe akasembayo kunze ng'ogamba nti omwami we yakolera birthday n'omusuubiza ensi n'eggulu naye ku byomusuubiza tetulaba kituukirira omusuubiza abalongo anti yabimanyi eyo munda omwami byomusuubiza bibeera neyo gwo kyogamba oyagala bimulage wano nga lwaki tobimulaga nga yambule weeyambule oyambule kutukutye owemula onawemula